Baza abantu ba Buganda abato abavubuka abakulu n'abakadde olw'okubugiriza kabaka waabwe n'olw'obwagazi n'obujjumbize ng'emitendera gyonna gyolesa omwoyo gwa Buganda ogutafa. Twebaza bannayuganda okuva mu bitundu eby'enjawulo betukolaganye nabo mu bwa Sseruganda mu myaka 28 egyakayita. Okujjukira amatikkira okw'omwaka guno n'okufaananako okw'omwaka oguwedde kutuukidde mu kiseera ng'Obwakabaka ne Uganda yonna ziri mu kusoomoozebwa okw'amaanyi olw'akawuka akaleeta ekirwadde ekya lumiimamawuggwe. COVID-19 asse abantu bangi nnyo era akyali wa bulabe nnyo. N'olwekyo nga tujjukira amatikkira ga Kabaka ku mwaka guno tubakubiriza okumwetangira nga twambala obukookolo, nga tunaaba mu ngalo ne sabbuuni, nga twewa amabanga, nga tukozesa sanitizer, nga twewala emikolo egikuŋŋaanya abantu, nga tulya emmere ezimba omubiri, nga tukola dduyiro, nga twewala okwejjanjaba nga tetugenze mu basawo, nga tugemebwa. Embeera gye tulimu nzibu nnyo eri abantu bangi nnyo. Alina ku mmere oba ku kasente adduukirire abalala nga bw'aba asobodde. Tusigale nga tuwuliziganya n'ab'eŋŋanda era n'ab'emikwano era tuziŋŋanemu essuubi. Olw'ensonga ya lumiimamawuggwe, ebikujjuko by'okujjukira amatikkira bitegekeddwa mu nkola ya tonsemberera. Abantu batono nnyo ddala abayitiddwa. Mu gavumenti eya wakati tuliko be tuyise. Gavumenti ya Ssaabasajja ejja kukiikirirwa Katikkiro. Abooli olulangira bajja kukiikirirwa abantu nga 2. Abataka abakulu ab'obusolya baakukiikirirwa omukubiriza w'olukiiko lw'abataka. Abaami n'abaweereza abaawummula nabo baafunye anaabakiikirira. Ab'amasaza bajja kukiikirirwa Puukino. Abakulembeze abalonde mu kalulu nabo bajja kukiikirirwa abantu abatono ddala. Abakulembeze b'eddiini nabo baakukiikirirwa. Abavujjirizi baakukiikirirwa aba Airtel. Ab'amagombolola bajja kukiikirirwa ow'eggombolola mu Tuba 12 ey'Ekkingo awasangibwa olubiri lw'Enkoni. Abalina obuvunaanyizibwa obw'enkizo nga ba RDC abatwala ekitundu ky'Enkoni bayitiddwa. Ate n'akakiiko akatesitesi kajja kukiikirirwa Ssentebe, omumyuka we n'abantu abalala 3. Waliwo n'abagenyi ba Ssaabasajja Kabaka nga 2 oba 3 abayitiddwa mu ngeri y'enjawulo. Ng'oggyeko emitendera gy'abagenyi gye nkoonyeeko, abalala abanaasobola okutuuka mu lubiri Enkoni be bannamawulire abaamaze dda okuweebwa olukusa. Ate mpozzi n'abo abanaabeera ku mirimu egigendera ku mukolo ng'abasibayo ebima by'emizindaalo, abafumbi b'emmere n'abalala abagwa mu buweereza bw'ekkowe eryo. Abantu bonna abayitiddwa ku mukolo Enkoni bakebeddwa COVID-19 enkya ya leero wano mu Bulange. Abali e Masaka bakebereddwa mu ddwaliro ekkulu e Masaka.
abantu bonna abalala omuli ab'ebyokwerinda n'abakozi abali ku mirimu egigendera ku mukolo naddala abo abali okumpi n'omutanda bonna baakebeddwa lumima mawuggwe. Ate ku lunaku lw'okujaguza bajja kubeera mu kifo ekitegekeddwa ebbaliko mu ngeri y'okugendera ku ntereeza eyatonsemberera. Ekifo kyonna mu lubiri kijja kufuuyirwa eggulo limu okulaba nti tetuganya kawuka kwegiriisiza mu mbuga ya Ssalambwa. Entuuza y'abagenyi bano abatono abayitiddwa ate n'ekiwu we kigenda okuteekebwa byonna bigoberedde ennambika y'ekisawo. Nzize wano ne bannange bano okubannyonnyola bwe tuteeseteese okujaguza emyaka 28 bukya tuva Naggalabi Buddo, Obuganda busobole okufuna ekifaananyi ekituufu, era tulusuubira nti mugenda kutuusayo ekifaananyi ekyo ekituufu mu bantu. Mu kuyita abantu ab'olubatu tewali muntu yenna yeerabiddwa, naye tuluubirira kwetangira COVID-19. Obwakabaka kitegeeza bantu, ate abantu abasobola okuzza Buganda ku ntikko be bantu abalamu. N'olwekyo ensengeka y'abagenyi abayitiddwa nkakasa nti etegerekeka bulungi. Tubasaba mugoberere emikolo ku TV ne ku leediyo ate ne ku mitimbagano. Tusuubira Obuganda bunaajaguliza buli omu gy'ali mu maka gaabwe. Musimbe emiti egy'ekijjukizo, ennyama n'enkoko biriibwe, eccupa emu oba bbiri ezangule teziba mbi, oba kale ez'olwendo nazo ziba nnungi. Neebaza abateesiteesi abakulembeddwamu Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa olw'ebyo bye basobodde okukola mu mbeera eno enzibu ennyo. Neebaza bannabuddu olw'okwagala kwe boolesezza mu nteekateeka. Neebaza abantu mwenna nammwe ab'amawulire nga mbatwaliddemu olw'omwoyo gwa Buganda ogutafa gwe. Naye twayisa abantu nga bwe mbagambye mu miteeko egyanjawulo. Mu gavumenti ya wakati tulina be twayiseeyo n'abalala bwe batyo nga bwe mbamenye. Naye tosobola kuyita bagenyi kuva bweru. Mbeera eno gye tulimu si nnungi nnyo, nammwe mugiraba abantu bafudde nnyo, obulwadde bukyakwata. Kale sitwayisa bagenyi kuva bweru. Oweekitiibwa babadde tubawuliddeko nga beesoma tebagenda kukkiriza muntu n'omu kukuŋŋaana. Ku mulundi guno simanyi enteekateeka eri etya beenaatera okuyimirirako bw'abasanga n'awuuba, bwe tunaabasanga tunaayitawo kapaalo. Omanyi okusanyuka kizibu nnyo okugamba omuntu tosanyuka. Oyinza kubeerawo n'ogamba omuntu tosanyuka. Kale abantu abakoze bye bakoze bo ku lwabwe bayinza okuba balina bye bakoze, naye ffe ng'abateesiteesi tetwakoze biyitirirwa. Era kino nze mpulidde kipya. Naye wali enkoni ku lubiri bo twakozeewo ebiraga essanyu, naye abantu tosobola kubaga nti temusanyuka. Naye tetwagala kukuŋŋaanya bantu mu mbeera eyinza kubasiiga kawuka kaleeta lumima mawuggwe. Kyenyinza okukugamba kubanga buli mbeera yonna ekuŋŋaanya abantu ereetawo akatyabaga k'okusiiga endwadde. nawo no nga bwe mukuŋŋaanye, era bwe tukuŋŋaana wano ntera okubagamba nti nga muliraaniganye. Leero bayaddeyaddeko, naye bulijjo mugenda ne mweteeka ng'emyera oba lwaki mwagala nnyo okuliraanigana ab'amawulire ne mwekuba obwamu obutasalako. Olaba ow'essaati emmyufu oli ono gundi ono Luwandagga, era akuba oli gundi Catherine Akaama.
kale twewala abantu okubeera okuliraanigana kwewala lumamawuggwe n'olwekyo abantu tubakubiriza bajagulize mu maka gaabwe. Nnono nkulu nnyo mu Matikkira, naye bw'ebanga eyinza okuleeta omutawaana tugyewala. Omwaka oguwedde Kabaka teyakongojjebwa, ndese kyakulabirako, n'omwaka guno tajja kukongojjebwa, kubanga okukongojja Kabaka kireeta abantu bangi nnyo. Amukongojja tabeera bw'omu, aba yeebunguluddwa ab'embogo bayitirivu n'abantu abalala. Kale ekyo emikolo egimu tujja kugibuuka olw'okwewala obulwadde. Omulama gugamba nti obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana. Gwe mulamwa, era ndowooza mulabye enkulaakulana mu myaka 28 mu mitendera egy'enjawulo eyesigamiddwa ku buwangwa bwaffe n'ennono zaffe. Singa tetwalina nnono, singa tetwalina Kabaka Masengere eyo sirowooza nti yandibaddewo. Kale obuwangwa n'ennono y'entabiro y'enkulaakulana gwe mulamwa. Naye nga bwe ŋŋambye nti emikolo gye tulowooza nti giyinza okuvaamu akatyabaga ka lumamawuggwe twagyewaze. Amagezi ge tuwa abantu batuule ku TV zaabwe bagoberere. Siyinza kutandika kukubuulira kino kye tutaakoze na kiri kye tunaakola ng'omukolo tegunnatuuka, naye nga ekyawamu kye nnyinza okukugamba nti emikolo gyategekeddwa mu ngeri okukuuma abantu nga balamu. Obwakabaka bufa ku bantu. Amakulu g'obwakabaka bantu, si bizimbe bino. Obwakabaka si bulange, obwakabaka yeggwe Saava Kanyike, kubanga gwowe mamba toliwo mamba, gwowe mamba azaalibwa omumbejja. Amakulu g'obwakabaka gatambulira mu ggwe. Kaakati bw'obanga oli mulamu, kitegeeza nti obwakabaka bujja kugenda mu maaso nga butambuza enteekateeka zaabwo. Kale ekikulu kye tusoosowaza bwe bulamu bw'abantu, nammwe ab'amawulire nga mwe tubatwalidde. Ngenyi ba Ssaabasajja Kabaka, kati gwe mbakubuulira wadde weddira nkima mbakubuulira nti wadde weddira nkima oli jjajja wa Buganda, naye nga kakasa UBC ejja kubeeraga ebifaananyi bino abantu bajja kuba ababalabu. Ndowooza mumaze. Kanyike yagambye sinze. Sinze. Tubasaba mugoberere emikolo ku TV ne ku radio ate ne ku mitimbagano.